Babi Television Uganda webali kubanga otambulira wamu naffe yona gy'osinzira okubanga otugoberera ensonga ku nsonga nga bulijjo. Of course tuyama okubanga tuzikutuusaako butereevu ezigenda mu maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda naddala mu kibiina kya National Unity Platform. Gwompya nsabyewo subscribing okwate kade ka notification osobole okubanga ofuna obubaka bwonna bwe tuba tutadde wano ku mukutu ogwa Babi Television Uganda. Wabula gwe yasubscribinga ankwebaza okubanga otambulira wamu naffe n'okubanga osharinga information etuuke ku buli munnayuganda ku nsonga ezitambula mu ggwanga lyattu erya Uganda asobole okubanga azitegeera yonna mu nsi oba mu kitundu gy'aba awangaalira. So olunaku olwaleero Honorable Joel Ssenyonyi avuddeyo mu bukambwe obw'ekitalo n'alabula ab'ebitongole ebikuuma ddembe omuli ab'amagye omuli abapoliisi nga kw'ossa n'abo ababeera mu leeya abagezaako okubanga batiisatiisa abawagizi b'ekibiina kya National Unity Platform. Jjukira nti olunaku olw'ejjo baatongozezza registration card ey'ekibiina kya National Unity Platform era nga buli munnayuganda bagenda kubanga bakusanga eyo mu kitundu kyo gy'owangaalira osobole okubanga bakuwandiisa mu kitabo ky'ekibiina kya National Unity Platform era butereevu ogenda kubanga oweebwa kaadi ya NUP ku bwereere. Enteekateeka eno yatongozeddwa olunaku lwabadde lwajjo. President Robert Kyagulanyi Ssentamu yagitaddeko omukono era olunaku olwaleero ba delegates oba abagenda okubanga bawandiika abantu mu bitundu ebyenjawulo nga babawa kaadi z'ekibiina kya NUP nga kw'ossa n'okubawandiika mu kitabo. Enteekateeka eno etandise olunaku olwaleero era nga bingi nnyo ebigenda okubanga bituukawo okusinziira ku Joel Ssenyonyi bwe ngenda okubanga nkuwa eddoboozi lye abitunnyonnyole ye kennyini kamwa koogera era enteekateeka nnyingi nnyo ezikyajja mu maaso. Jjukira nti ekibiina kya NUP amaasoko kaawo katono nnyo kigenda kubanga kyanjula party structure oba engeri ekibiina gye kigenda okubanga kitambuzibwamu. Jjukira nti kyetongodde era nga kiri mu nteekateeka yaazo singa kiba kikwasiddwa obuyinza nga we bwali bukiweereddwa bannayuganda singa essaawa zino oba essaawa yonna kyapeninga obuyinza ne babutwala okuviira ddala ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga. Eno structure gye bagenda okubanga bafulumya oba gye bagenda okubanga balonkinga yegenda okubanga yeeyambisibwa okusobola okutambuza ebintu ebyenjawulo mu ggwanga lyattu erya Uganda. Ngenda kubanga nkuwa eddoboozi lya Honorable Joel Ssenyonyi, Leader of Opposition, ng'alambulula ku nsonga eno era alabudde ebitongole ebikuuma ddembe omuli amagye abapoliisi nga kw'ossa n'ab'ebitongole ebirala ebikuuma ddembe ebikozesebwa okubanga batulugunya munnayuganda. Kasooke tufune ebigambo bya Honorable Joel Ssenyonyi n'oluvannyuma ngenda kubanga nkomawo tweyongereyo n'ensonga zino. Okay, so yes, mulabye omukolo tutongozezza registrars zaffe era aba registrars n'abakulembeze baffe abalala focal persons tubasindise okugenda okuregistaringa bammemba b'ekibiina. Kino kikulu kubanga bwe tunaamaliriza phase eyo ate tugenda ku party structures nga already kakati bammemba tubamanyi be tulina mu registers zaffe bwe tujja otambulirako okuzimba party structures buli ngeri yonna. Abantu bano nga tubakwasa materials ogenda nazo okusookera ddala tubasabe babeere beesimbu babeere abakulembeze abaddala. Obukulembeze kakati be bambasada b'ekibiina be bambasada ba pulezidenti waffe eyo mu byalo gye bagenda okubeera balina okweyisa obulungi. Abantu balabe nti bano abakulembeze baddala bajja sobola otwala eggwanga lyaffe mu maaso bulungi era babeere beesimbu mu kwasaganya registers zaffe. Tubasabye babeere n'obuvumu bagenda kutiisibwatiisibwa bajja gezaako okubagula nga muzze mubiraba ono bamuguze simanya nasala eddiiro ne registers zaffe naki. Tubasabye babeere beesimbu oli bw'aba alaba nti obuvunaanyizibwa buno bumuyitiriddeko register yaffe agikomyewo naye n'agenda esayidi gy'ayagala okugenda naye bajja kikola nnyo. Kati regime abantu bano ebe batagetinga nnyo okulaba nti ebagula abataagala kugulibwa bajja gezaako okubatiisatiisa okubasiba naki era nga twagala okuwooninga security outfits zonna ab'amagye poliisi n'abalala mutambulire ku mateeka. Ffe tuli kibiina ekiwandiike ekikola emirimu gyakyo mu butuufu nga bwe kirina okubeera
bano bakulembeze ba kibiina bagenda kujja mu byalo nga baregisteringa abantu temwetantala nti ate mubakwata mubasiba mubakyankalanya obuvunanyizibwa bukkirizibwa mu ssemateeka yaffe era tuwoniinze omuntu yenna oba wamagye oba wa poliisi aneetantala okukyankalanya abantu baffe bano oba kubakwata oba ki tujjamu handolinga ye nga ye yes ekitongole oba kya poliisi oba kyamagye nakyo tujja kikwasaganya naye bano abantu sekinoomu ng'okola ekikolwa kino eky'obumenyi w'amateeka tujja kuhandolinga individually gwenga sekinoomu mu mateeka ne mu ngeri ndala zonna kubanga amateeka gatukkiriza okugenda ne tumobilizinga ne tukola ekyo tulina okukola ng'ekibiina era tulina essuubi bakulembeze baffe bano tebajja kukola ekituufu bajja kubeera mu bantu baffe bamobilizinge baregisteringe bammemba era tusaba n'abantu abali eyo temutiisibwatiisibwa ate kakati bw'oneewandiisa mu kitabo kya NUP tojja funa government services simanya bajja kujja bakusibe bajja kukola ki tebabatiisatiisa oyo propaganda mugenda mulaba nnyo nga babakangakanga eno NRM bw'eyisa propaganda mbusimanya balina obukadde 18 mu registers zaabwe ate nga tebazibalaga temwazirabako byakiyaye si bituufu kati nga baagala otiisatiisa abantu eyo ba RDC ba DISO ab'amagye abapoliisi naki temukanga abantu bonna kubanga semateeka ekkiriza omuntu okugwa gy'agala okugwa oba ayagala kuwagira NUP dembe ye okusi musango katusuubire buli kimu kijja tambula bw'atyo leader of opposition Honorable Joel Ssenyonyi bw'ategeezezza wabadde ayogerako ne bannamawulire ku nsonga ezibadde zigenda mu maaso awali ku kibiina oba ku kitebe ky'ekibiina kya National Unity Platform era nga yonna gy'oli bagenda kubanga bakutuukako okusobola okuwa kaadi y'ekibiina kya National Unity Platform nga kussa n'amannya go okuwandiikibwa mu kitabo ky'ekibiina kya NUP. Leader of opposition abategeezezza nti temutiisibwatiisibwa mu ngeri yonna era nga bwe mubiwulidde ategeezezza abakuumaddembe nti tebagezaako ku luno okwetantala okutaataaganya enteekateeka zaabo abagenda okuba nga bawandiika abantu bannayuganda kubanga okusinziira ku mateeka agatwala political parties oba ebibiina by'ebyobufuzi mu ggwanga lyattu erya Uganda biweebwa mandate oba kyewandiise biweebwa omwagaanya okubanga bitambuza emirimu gyagyo nga we gyetaagisibwa okubanga giddukanyizibwa kubanga buli munnayuganda alina oludda lw'ayagala okubanga agwako n'olw'ensonga eyo talina kubanga akugirwa kwenyigira mu mirimu gy'ekibiina ekyo kyayinamu essuubi n'obwesige kubanga freedom of expression ne freedom okusupportinga omukulembeze yenna gw'oba oyagadde mu kusinziira ku ssemateeka y'eggwanga lyattu erya Uganda kiwa ebbeetu buli munnayuganda okuwagira omukulembeze n'ekibiina ky'abeera ayagala wabula gompya ansabye okwate ka subscribe button ako osobole okuba nga otambulira wamu naffe okwate ne kade ako osobole okuba nga ofuna buli kimu ekiba kigenze mu maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda ffe tuyama okubanga tukutuusaako ebyo byonna ebitambula mu ggwanga lyattu erya Uganda genda kubanga nsukkawo wano atakuumira mpeera abankuumire musibe bulungi mwera